Bless my marriage. Bless the works of my hands. Everything, and you pray according to the word of God, and you worship according to the will of God. Tusabira mu kigambo ekya Katonda. Era olaba bw'otandika okusinza n'owulira omwoyo wa Mukama ng'akka, kubanga mu kigambo kya Katonda tukkiririza mu busatu, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Yesu yagamba nti bwe sirimala kugenda, Omwoyo Omutukuvu talikola kitalibajjira. Naye olaba nti bwe tubeera mu Katonda n'osoma ekigambo kya Katonda, otambulira wansi w'omukono gwa Katonda ne mu mafuta ag'ekigambo ekya Katonda ekisumulula. Owooluganda, bw'otandika okusoma Bayibuli okuva olunaku olwaleero, ogenda okutegeera n'okulaba obulamu bwo nga bulina enjawulo ey'obwakatonda. Tulabye wali nti omuntu atasoma Bayibuli bw'aba asaba akozesa bigambo bye. Era abantu beewuunya nnyo abantu abasaba nga balina ekigambo kya Katonda. Agamba, omusajja bannaye yasoma Bayibuli oli, bannaye omukazi amanyi Bayibuli oli, naye kakati gw'oli ku ki? Bw'oba weewuunya kitegeeza tonnaba weetaaga okugondera n'okugoberera ebigere bya Yesu. Weetaaga okubeera omugonvu okutambulira mu ekyo Katonda kye yayogera. Obunno bwe bugonvu. Omuntu omugonvu abeera muwulize. Omulokole omuwulize asoma Bayibuli ate n'agirowoolezaamu n'atandika okutambulira ku ekyo Bayibuli kyemugamba. Lwaki waliwo awasangiddwa obuzibu n'emitawaana? Lwakubanga Bayibuli oluusi tugisomyemu ne tugisomaamu etunyumira, naye ate ne tutagirowoozaako. Ky'otalowoozezzaako tekinnyikira mu ggwe, ky'olowoozaako kyekinnyikira mu ggwe. Ky'ova olaba bw'obanga tonnaba kusoma Bayibuli naye ng'ate weetaaga ogisome, obeera nnyo mu bigambo n'obirowoolezaamu. Waliwo ne byolowooza obulowooza nga oli tannaba na kukwogerako, naye n'omulaba bulabi n'otandika okuteebereza n'ogamba omulaba akoze bw'atyo era kati andowooleza bw'ati, n'otandika okuzimba akayumba ggwe wennyini olowooza bibyo. Buli lwowaawo omuwaatwa mu mutima gwo n'otajjuzawo kigambo kya Katonda, wabeerawo ebirala ebiyingirawo. Kanga kikoddiremu, buli wootawa Mukama kifo kisooka mu ggwe, kitegeeza obudde obw'okusoma Bayibuli olina butono oba n'okububeera nga tobulina. Mu wiiki okwata Bayibuli emirundi emeka okugisoma? N'otuulako awawaka ddala oba olina mukyalawo n'abaana bo ne mugamba oba mukoze olutaali mu nnyumba, booluganda twetaaga olutaali mu nju, w'otuula n'abaana bo, ne bw'obeera nga toli nabo, oba oli ku ssimu yo oba oli ku Zoom, n'obeera ng'olina pulaani ne puroguramu gy'osaba n'abaana bo n'oyogera nabo mu bulamu, ne mugabana ekigambo kya Katonda. Kubanga omuzadde yenna oba omuntu yenna tewali ky'oyinza kuwa mwana wo okuggyako Katonda. Oba oli kumpi oba oli wala, oba oli kumpimpi oba oli walawalako, teweerabiranga. Ekirabo ky'oyinza okusinga okuwa omwana wo ky'ekirabo eky'obwakatonda. First priority is God. Kaakati buli lwensoma ekigambo kya Katonda, njiga Katonda, njiga ekitegeeza Omwoyo Omutukuvu, njiga Yesu, njiga n'abo abatambulanga ne Yesu, njiga n'abasajja abatambulira ku Katonda ne bawangula, n'enjiga ku bakyala abatambula ne Katonda ne bawangula, era bawangula batya? Olaba obuwulize bwe bukujjidde, olaba bw'oli omuwulize. Buli lw'osoma ekigambo kya Katonda ekyewuunyisa, omuntu oyinza okutuula ne weeraliikirira, naye ng'omanyi nti bwe nkwata obukwasi Bayibuli ne ntandika ogisoma, okweraliikirira okwo kudduka. Mazima bw'oba oli awo ng'obadde weeraliikirira, bikula ku Bayibuli yo kaakano, bikula mu kusaba. Ne bw'ogenda n'osoma obusomi Zabbuli eya 23 n'ogamba Mukama ye musumba wange, seetaagenga, angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange, annuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekyekisikiriza eky'olumbe, sigenda kutya kabi konna, kubanga ggwe oli nange,
olugaalo n'omugogo ebinsanyusa. Onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange, laba onsiiza amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiyiwa. Obulungi n'ekisa kyo tebiireme nga kgenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nange natuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa mu nnaku ennyingi. Olaba Dawudi ng'asaba, olaba bw'oyiza okusaba. Antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu n'akomyawo emmeeme yange. Awo omwoyo nakka n'alyoka avuunukula emmeeme eyo ebadde eri mu kweraliikirira okuzibu, ng'ate n'okweraliikirira kw'obadde otuddemu gw'obyefumbira. Eriyo n'ebyeraliikirizo ebijja nga waliwo ebiguddewo oba waliwo embeera yonna, naye eriyo omuntu w'atuula nga ye yeeraliikirira bweraliikirizi, naye nga ne bye yeeraliikirira yabyefumbidde. Omanyi lwaki? Buli lw'obulwa ekigambo kya Katonda mu ggwe, buli ssaawa ogenda kuba mu kutya, buli ssaawa obeera mu kweraliikirira, buli ssaawa obeera mu kugunja, buli ssaawa obeera mu nkwe, buli ssaawa obeera mu bintu ebintuntu ebiri awo ebikumalako emirembe. Naye omuntu alina ekigambo kya Katonda amanya waddukira. Obwo bwe buwulize, obwo bwe buwombeefu, kubanga olimanya okumanya n'otegeera Katonda, n'osoma ekigambo kya Katonda ekireeta amagezi, nti mu kutya Mukama amagezi mwe gakola ki? Mwe gasookera. Okutya kukubeera wala, onoobeeranga wala n'okutya. Mu butuukirivu mw'onooyimanga okunywezebwa, naye obutuukirivu buvaawa? Obutuukirivu buva mu buwulize, okuwulira ekigambo kya Katonda n'okisoma, n'otegeera Katonda ky'agamba, n'otambulanga bw'agamba. Onootegeera otya Katonda bw'agamba otambule nga tosoma Bayibuli? Abasinga omuntu agaana okusoma Bayibuli naye ng'alindiridde Sande lw'anaagenda ku kyaki musumba amusomere Bayibuli. Ebyawandiikibwa bino abooluganda tulina ddala okubisoma ne tubiyiga. Gw'okyetaaga musumba asoma n'ajja n'atu-encouraginga n'atuzzaamu amaanyi. Naye owooluganda olunaku olwaleero manya nti weetaaga okusoma Bayibuli otegeere Katonda, tutegeere ekigambo kya Katonda, tutegeere Yesu. Olwaleero era ngenda kusomako mu Bayibuli wano mu Yokana. Ngenda kusomako mu Yokana wano ekisooka. Yokana ekisooka tulabe tweyongere era okuyiga ku Yesu. Mu Yokana ekisooka. Bigula wamu Bayibuli ey'oluganda tusome wano babiri. Kubanga bw'onooyiga, bwe tuyiga ebigambo bino, obulamu bugenda kutwanguyira. Naye ebiseera ebisinga tugaana. Waliwo ekigambo ekyo okugaana. Omuntu agaanira ddala okutunula mu Bayibuli, naye ate embeera nga bwekugwako oba kyonna kye weetaaga okumanya, kale ne bwetabeera mbeera, oyagala oddukire eri oyo gw'olowooza nti yasoma Bayibuli. Naye bw'ogendayo si kibi, mujja kugabana, naye ng'okugabana kwe mugabanye oyo si ye Katonda. Naye agabana naawe ebigambo byayiga eby'obwakatonda ebimuyamba era ebimukolera. Kati olunaku olwaleero twagala tutegeere bwe tuti nti bw'ogyokoma okuyiga ekigambo kya Katonda kiyamba ggwe, sekinnoomu ggwe, kikuyamba. Naye kiyamba n'abo abakwetoolodde, kubanga ekigambo ekiri mu ggwe nabo bakiyigira ku ggwe. Naye wabeerawo embeera yonna omanyi aw'okuddukira, omanyi aw'okuddukira. Yesu omusomako n'omutegeera. Ne bw'oba ogabana era otegeera Yesu kyakola ki? Kyagamba. Kakati leka tusomeko mu Yokana eno esooka. Naye nga tetunnaba kusomayo owooluganda. Tuli ku mulamwa wamu, tuli ku traka wano wamu, ebigambo bino obifuna. Ekigambo eky'obuwombeefu, mwana omuwombeefu mu maka awulira bakadde be, awulira bazadde be. Omuntu omuwombeefu ne ku mirimu awulira boosi we, era ye buli ssaawa akola n'olaba ng'akola abeera namuyiiya. Naye omuntu atali muwulize buli ssaawa acyankalanya bukyankalanya, buli ssaawa yalaba emisango, buli ssaawa ayagala kuchalenjinga, asookera na ku boosi we gw'ayagala okuchalenjinga. Luli twalaba ng'oliaga nze oyo musobola,
oyo bosi musobola nze nja mugamba ebigambo bino ebisinga biva mu bujeemu. Omuntu gwe bw'onoogenda ku mulimu n'otuuka ku mulimu bakuwadde omulimu naye ne ogenda n'obujeemu oyinza n'obutakolayo nnaku nga bakufayalinga kubanga towulira bakama abo. Kakati kyekimu neeno eri Katonda. Mukama kiki kyatugamba? Atuyise, atuwadde omukisa, atuteereddewo ekigambo, atuteereddewo Bayibuli, ne tufuna n'abasajja ba Katonda n'abakyala ababuulira enjiri. Naye gwe n'otuula wali, otuula wali ne weebaka n'olya emmere ne weebaka n'olya ne weebaka naye nga tofunye lunaku lusoma kigambo kya Katonda naye lwowuliramu enkenyera n'ogamba jagendako mu kyaki bansabire. Owooluganda Yesu bajja kukusabira ojja kuwona naye weetaaga gwe wennyini okumanya ekisumuluzo ekiri mu byawandiikibwa bino. Weetaagira ddala wennyini okufuna Yesu n'omukkiriza n'omwatula n'akamwako n'otandika olugendo olw'okutambula n'oyiga obulokozi kye buli. Ate naawe eyalokoka n'obeera ng'oli very serious n'ekigambo kya Katonda. Oluganda it's high time tuve mu bugayaavu tusome Bayibuli. Omuntu asomye Bayibuli emirembe era gikweyongera. Okimanyi nti omuntu oyinza okubeeraawo nga weeralikirira naye nga omulala eyalokoka agamba nze buli wenfunamu enkenyera ne bwe mba sinagifuna njagala kubeera mu kigambo kya Katonda nga yeebeerera n'emirembe. Naye ate gwe buli lweyeeralikirira era obeeraawo munnaye ne weeralikira bweralikize ne Bayibuli ogitunulako obutunuzi yiye eriko n'enfuufu ogirindiridde Christmas lweneebeerawo mugifune mugikubeko enfuufu bafumbibwe ennyama n'amatooke tukyaze n'abagenyi byebyo. Naye ekigambo kino kyatuleeterwa ne Yesu okumutegeera bikola. Kigambo ly'eddagala kikola. Tandika okusoma ekigambo kya Katonda ojjuzibwa omwoyo omutukuvu ng'okkiriza Yesu Kristo bw'olokoka n'obatizibwa n'ogenda mu kanisa n'ekuyamba okukula mu Katonda. Gamba nti olunaku olwaleero Mukama weebale nnyo okunnyamba okumpuliza ebigambo bino. Mukama nze njagala kwagala, njagala kutegeera. Mukama njagala kumanya. Mukama nsonyiwa okubeera nga mbadde mujeemu ebbanga lyonna nga mpulira enjiri naye nga nnyomba buyombi abalokole mbavuma buvumi neŋŋamba nze saagala na kuwulira ebyo. Laba nabo bakola bwe bati. Ebimu tubyogera lwakuba tuba tetubitegedde naye obulokozi olugendo luisajjane irizajjane twekolamu omulimu kubanga ekigambo kino gy'okoma okukisoma n'okukkiriza kukweyongera. Ekigambo kino gye nkoma okukisoma buli layini gye nsoma empa ekyokuyiga. Gye sisomye era naagitegeera ntya. Kyotasomye togenda kukitegeera. Kyosomye kikubikula obwongo n'amagezi n'okutegeera era n'owulira muli naawe ng'omutima gwo gweyongedde okumanya. Kaakati owooluganda okuva leero kimanye nti buli lw'osoma ekigambo kya Katonda ofunye prayer. Ate prayer eyo gy'osaba kyekyokuddibwamu. Kati kiki kye weetaaga olwaleero? Ye Bayibuli kyetugamba tukyogerako buli lunaku. Yokana 15:7 bwe mubeera mu nze Yesu ayogera n'ekigambo kyange ebigambo byange nabyo ne bibeera mu mmwe buli kye munaasabanga kinaakola ki kinaabakolerwanga. Bw'obeera mu nze n'ekigambo kyange ne kibeera mu ggwe n'omala osaba kinaakola ki kinaakolebwa. Okiraba nti ekyo kitegeeza nti ekikoligo kifunyiziddwamu kubanga ogonze ne weetikka ekikoligo kya Yesu n'omugoberera n'obeera mu ye naye n'abeera mu ggwe. Ogenza okwogera ku bigambo bya Yesu munnaye laba bw'owona. Ogenza okugamba obugambi n'ogamba nti nze njagala mulimu mu linnya erya Yesu. Bu Yesu nkwetaaga mu bulamu bwange. Naye nga bwe wayogera nti ekigambo kyo kikozi kisala kifumita kirina obwogi bubiri tekiridda gy'oli nga kyereere. Mu linnya erya Yesu nsaba kino, nsaba kuwonyezebwa kubanga ekigambo kyo kyekiwonya. Mukama nze nsaba n'obugagga bugenda kunzijira kubanga gwoggula ebituli eby'omu ggulu n'otuwa obugagga. Mukama nsaba
ono alinebbwa, ono atambule, ono muzibe w'amaaso awone mu linnya erya Yesu. Kubanga ne Yesu yatambuzanga abalema, twafuna obuyinza. Yesu Kristo bwe yafa ku musaalaba n'afuuka ekikolimo ku lwaffe, n'afa n'aziikibwa. Abamu batuula olw'okuba tebalina budde, ayagala kunoonya busente ate afune gw'anaaloga. Kyokka akasente ke yandyefunidde ne yeekoleramu ka bizinensi, n'akanoonya n'abunoonya, byaloga bye bimuddira. Katonda agamba nti kale mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Omuntu atya Katonda n'ofuna amagezi, n'osoma ekigambo kya Katonda ne kikubikkula obwongo, n'omanya nti Katonda y'oyo yatuwa byonna. Bwe munansaba, bwe tunaakonkona, bwe tunaamukoowola mu Matayo 7 nga Yesu agamba nti munaggulirwawo enzigi. Kati naago magezi, ago magezi. Naye omuntu bw'abula okumanya n'okutegeera agamba njagala kunoonyayo obusente ngendeko eri omusawo aŋŋangegangemu awo ndabe nga nfuna omulimu. Z'otwalayo zaalya, obukoko bw'otwalayo bw'asala bw'alya, obubuzi bw'otwalayo bw'alya, gwe n'osigalirawo so n'obalamu. Balamu obusente bw'obadde otwala, nga ddala singa wakateeka ku akawunti wandibadde ofuniddeko akasente ngo olimye wali, olimye emmwanyi, olimyeyo kasooli n'omutunda. Kakati abaana baabano baddayo ku ssomero. Abaana abali mu boarding school beetaaga emmere, akawunga, akakaako, obuugi. Singa obadde n'omusiri gwa kasooli ddala n'otatunda kirozi za kasooli ezo n'ojjamu ssente. Magezi, amagezi ge gazimbye ennyumba. Amagezi mu kutya Mukama, amagezi mwe gakola ki? Mwe gasookera. Kakati gwe akasenteko obadde ng'okatereka k'otereka ke banyaga, naye buli lw'okatwala okukuganga by'otutteyo obiwoneko, bw'olufuluma bw'oti bye bikugoberera, bye bikusookayo. Oba oyingira ennyumba yo nga bigamba obadde olowooza tukulina n'obusente bwo tubulidde ate naffe tukyaliwo. Naye bw'ojja eri Yesu, yo ye yawangula amagombe, n'ajja n'ebisumuluzo, n'awangula Geyeena. Gwe oyina obuyinza. You have the authority to use Jesus' name. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever we lose on earth will be loosed in heaven. Now come in the name of Jesus. I bind all the principalities, the powers of darkness. Emyoyo gy'ekizikiza njegobako. Buli ssaawa beera nga weegobako. Weegobeeko emyoyo emibi, emyoyo egikutawaanya ekiro, emyoyo egy'ebirooto ebibi, emyoyo egy'entwe, byonna osobola okwesabira. Gwe olwaleero bw'okkiriza Yesu n'omutwala ng'omulokozi wo, naawe osobola okwesabira, ne weekwatako ne weesabira, n'ogoba ebikutawaanya, n'ogoba ettima, byonna obyegobamu. Kiki ekikubuza emirembe? Buli lw'owulira nga waliwo akakyakutakula mu mutima, manya nti olina okwekuba mu tooki. Endabirwamu ky'ekigambo kya Katonda. Waliwo oluusi omuntu lwe yeeralikira obweralikizi ng'obujja bwe bumujjudde, obutayagaliza bwe bumujjudde. Bw'alaba oli kyalina ng'omutima ne gukutundugga, naye olina okukimanya nti abasooso abafunye oba abazimbye oba alina mmotoka akusooseyo obusoosi. Naye bw'onoogonda n'okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, n'otandika olugendo olw'okutambula nga Katonda bw'ayagala, n'osoma Bayibuli. Bw'osoma Bayibuli eno enyuma, Mwoyo Omutukuvu akka bw'ati n'anyumisa ebigambo ebiringa bino. Kakati wulira wano mu Yokana ekisooka, essuula esooka, agambye bw'ati: ekyabaawo okuva ku lubereberye, kye twawulira, kye twalaba n'amaaso gaffe, kye twatunuulira, era engalo zaffe kye zaakwatako, ebya kigambo eky'obulamu. Owulidde ekigambo eky'obulamu? Nti ekyabaawo okuva olubereberye ekyawulirwako, kye twalaba n'amaaso gaffe, kye twatunuulira n'amaaso gaffe, era n'engalo zaffe gye zaakwatako, bya kigambo eky'obulamu. Okuva ku ntandikwa nga mpulidde Yesu, ne mpulira enjiri, ne ndaba bwe basabira abantu bawona, ne nfuna eddembe, n'olaba abalokoka. Bannaye singa tekyaliyo, singa abantu eby'obulokole baabivaamu dda, naye abantu balokoka bulokosi. Abantu beetaaga Katonda, twetaaga Katonda. Ebyo byokka n'engalo zaffe bye zaakwatako, ebyo bya kigambo eky'obulamu. Olwokubiri lugambye mu Yokana ekisooka,
Essuula esooka olunya olwokubiri nti n'obulamu bwalabisibwa ne tulaba era tutegeeza era tuwulira mmwe obulamu obwo obutaggwaawo obwabaawo awaali Kitaffe ne bulabisibwa gye tuli. Ebigambo biwulira mbisoma wano mu Bayibuli. Tutegeeza era tubuulira mmwe obulamu obwo obutaggwaawo. Ntegeeza era mbuulira obulamu buno obutaggwaawo. Omusajja ng'agamba ntegeeza era mbuulira obulamu obutaggwaawo, kubanga bye twawulira okuva edda bye bitukoledde, bye bituwadde obulamu. Bwe nsaba Katonda mpulira. Kyova olaba owooluganda ng'oli awo, va mu kwenyooma, vaamu okwetya. Obaddewo n'emikwano gyo, abamu ne bakunyooma ne baagala bakumalemu amaanyi. Omubi kyakola, omubi ow'obujja atayagala kusoma kigambo, ajjuza ettima mu ye n'obukaawu n'obusungu, n'atandika okwagala okkumalamu amaanyi. Olina abantu abakwetoolodde ng'obaddewo we bakulaba lwe boogera ebigambo ebimalamu amaanyi, ne bakugamba mulabe noono ali bw'ati, tolibeera kino tolibeera kino. Owange abo si be bakatonda. Katonda gwe weetaaga ali wano. Kkiriza Yesu. Bw'omala omukkiriza genda mu kkanisa gy'olaba entuufu ejjudde omwoyo omutukuvu abayigiriza ekigambo eky'obulamu ekiri ku mazima n'omwoyo. Osome Bayibuli. Ekigambo kiri nti soma Bayibuli otegeere ekigambo. Bw'onootegeera ekigambo naawe osobola okwesabira, naawe osobola okwetegeera. Owooluganda njagala okutegeeza olwaleero kirungi otandika okwezuula. Tandika okwezuula. Oli muntu mulungi, oli muntu wanjawulo, oli muntu w'amaanyi, osobola okubeerako ky'okola. Ebyo by'olaba abalala bye bakoze naawe osobola okubikola, naye kye weetaaga gwe kumanya kiki ky'oli. Buli lw'otamanya ky'oli n'olowooza nti abakwetoolodde mukwano gw'oyo alina okukutegeerera. Abamu abantu bagenda ne baddira obulamu bwabwe ne babuyingiza mu bulamu bw'abalala, ne batandika okujooga abantu nga ye yeefudde, ye w'amaanyi, yakutegeerera, yagala okukulagira ekyokukola. Ne bw'oba ofumbiddwa nayagala jje yaba akulagira ekyokukola. Naye okimanyi nti obufumbo kyekyo weekoleramu Katonda, n'otegeera mwami wo, n'omanya mukyala wo, ne muteesa, ne mutuula ne muteesa, ne mukwata emikono ne musaba, Katonda n'abaddamu. Naye buli lw'oyagala ennyo okukkiririza mu bantu ogenda kufuna obuzibu, kubanga ojja kukyamizibwa. Abantu abamu ajja kwefuula Katonda gy'oli, okwo kubula. Naye Bayibuli egamba nti zimusanze oyo eyeesiga omuntu. Nti weesige Katonda n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwonna, olema okwesigama yadde ne ku magezi go, n'amagezi go gakulimba. Naye bw'oba oyagala amagezi gava wano mu kigambo kya Katonda. Waliwo omuntu nga gwe oyagala abantu kye bakugambako ky'olowooza nti kituufu, naye osobola okubeerawo mu nsi n'okkakkana wansi w'omukono gwa Katonda, ne weesiga Katonda n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna, Katonda n'akuviirayo. Ekyo kye weetaaga. We need to trust in the Lord with all our hearts, with all our minds, with all our souls. Abantu be bakugambako nti onyumye, onyiridde, lw'okikkiriza nti onyiridde. Owange ova mu njuwa ng'oyambadde nga gwe tomanyi nti n'onyiridde, olabise bulungi. Owooluganda olwaleero tulina okuzibukula obulamu bwaffe tutegeere. Twagala nnyo okubeera ng'abantu be batutegeerera. Oli ne bw'abeera ng'akoze eby'amaanyi ebiyitirivu nga yenna n'okulinnya talinnya, era si yagenda okutegeerera kubanga oyo si ye Katonda. Naye weetaaga okwezuula olwaleero. Okwezuulako olwaleero kugenda kuva eri ggwe, okuggulawo omutima gwo n'obwongo bwo n'emmeeme yo, n'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, n'otandika obulamu obw'okwezuula. Era okwezuula kwennyo kujja kuvaayo nga okkiriza n'okugonda okutandika okusoma Bayibuli, ekigambo kya Katonda. Kye kigenda okuwa amagezi n'okutegeera n'okubikkulirwa, olabe ng'otambula mu nsi muno naawe ng'owulira ng'oli muntu. Kubanga abantu abamu abawamba obulamu bw'abantu ng'ayagala abantu bamukkiririzeemu ye bw'atuuka ayagala buli omu agweri
buli omu agenda atuuse banaye atuuse abooluganda tuyiga okkankanira Katonda tugenda ne twesiga nnyo abantu ate abantu ne bamala ne batuyiwa ate ne tugetinga ne tubeera disappointed naye God is the only who will never disappoint you. Twetaaga kwesiga bwesizi Katonda olwo tulyoke twetegeere. Omuntu najja n'atandika okugamba nga bw'olabika obubi naawe n'okikkiriza n'ogenda nakyo ne kitandika okweraliikiriza kubanga gumbi aŋŋambye ndabika bubi. Otandika okwemanya nti olabika bulungi weekolemu omulimu. Mukama asobola okuwa amagezi ne weekolamu omulimu. Omanyi lwaki ebiseera ebisinga naffe tukkiriza nti tulabika bulungi? Kubanga tetwekolamu omulimu, tetwetreatinga bulungi, tetumanyi kwesigamu kalungi. Abantu bakola nnyo, okola nnyo naye toyagala kulya bulungi. Ekyokulya ekirungi okisanga wa neighbor. Bati oyina okweddiza ne weekolamu omulimu, n'oyambala bulungi, n'olya bulungi, n'ogendako mu gym, n'ogendako mu massage bw'oba okyagadde. Abamu muli bafumbo, oli mufumbo, oyina mwami wo, oyina mukyala wo. Yes, asobola okukikolako bulungi nnyo. Bya kubibala, nywa amazzi malungi gakola skin awooluganda. Lya ku greens, fruits are good. Tambulamu, ojja gamba siina ssente za membership okugenda mu gym. Tambulira mu bifo ebirimu abantu ebiri public. Bw'oba otambuliremu at least 30 minutes oswetingeko, otambulike naawe okweyagala, otandike okuwewuka. Omuntu si yagenda okulagira oli agamba banaye ng'okoze, banaye ng'olabika bubi, banaye okoze, banaye. Omuntu okukweraliikiriza, tokkiriza bantu kukusonga ne nakubuulira ekyo ky'oli. Yes, tonsanyukirako. Nyinza okuba nkoze kati naye naagejja. Embeera zino ze tuyitamu owooluganda ogenda kuyiga obuteeraliikirira kubanga Bayibuli kyegamba. Bayibuli egamba nti tetweraliikiriranga lw'ebyo naye tumwebaze bwebazi. Kubanga n'ebyo ebijja gye tuli oba nkoze nyinza okuba nina byempitamu naye byonna ebijja gye tubibalenga okubeera essanyu. Kubanga ye Katonda tewaliyo ekijja gye tuli nga tamanyi. Naye buli jjajja kuteekawo way of escape for us okubeera nga tununulibwa. Kakati omuntu atakkiriza ajjudde ebigambo ebiri negative, oyo nga yakusemberedde ajja kwonoona omutima gwo. Yesu yabagamba n'agamba nti ekifuluma ebweru kyekyonoona. Okkiriza toggulawo omutima gwo eri jjanka za bigambo. Ne bw'obeera ku kyaki, gezaako okuyiga okukyusa kyano. Abantu aboogezi b'ebigambo abaagala okukoona, abaagala okumenya emitima gy'abantu, alaba w'otuuse, bw'otuuka muba munyumya ebisesa. Era omuntu akoona buli ngeri yonna alaba bw'akiyingizaawo. Tuyige okuggalawo omutima gwaffe. To guard our hearts. Guard your heart. Kuuma omutima gwo kubanga omwo mwe muva ensula ez'obulamu. Bw'osoma mu ngero 4 okuva ku lunyiri olwabiri, olwabirimu olumu, olwabirimu ebbiri n'olwabirimu essatu. Olwabirimu essatu lugamba nti guard your heart. Kubanga omwo mwe muva ensula ez'obulamu. Obulamu bwo toddira muntu yenna kutandika kufuga bulamu bwo yakugamba ebigambo n'obikkiririzaamu n'oddayo ne weebaka ne weefunya, gundi yaŋŋambye, gundi yaŋŋambye. Yakugambye Katonda agamba ki? Weego omugaso gw'okusoma ekigambo kya Katonda. Katonda agamba ki gy'oli?